bino binsusseeko. Museveni yasinga okusosola amawanga deputy we Kadaga. Oli serious? Yes. Oyo ku nsi kuno tamanyi ggwanga ddala okujjako eri abo. Okanjabala okyanongoba tuli mu buwambe. Ate kankaka bwe tubanga tukwata olweyo twere buli kasasiro. I see. She's the most extravagant woman ali mu Uganda mu. Biranga kivuga biwobe. Abana bali basomera Nairobi. Bagenda buli Friday ne bakoma buli weekend. Weekend bagimala Uganda, week bagimala Kenya. Nyina omunene omugwe manyi yagenda n'agula ente eruweero. Ente ennyana zino, ennyana ennungi. Ne bagiteeka ku fuso ente emu. N'agiwa pick-up lead car ey'amagi. Emmotoka neggulirawo ente ekkubo okuva eruweero paka Mbarara. Oli serious? Ndayira nga ntya Allah. Ekyo kyali mu ggwanga Uganda eryaffe ng'oli akwata ente n'agiwa emmotoka egikulembera. Extravagance. They simply don't care about you mwabanaku. Mbaniriza nnyo. Yenze Kanka Kapita, yenze producer wa TM Online Television, era nze gw'owulira eno kutuusaako program eyitibwa Political Dose. Mutera okubeera mu ofiisi zammwe eyo ng'olina kikompyuta tekitambula, oluusi kibuguma, oluusi software yaggwako, nandi ki kompyuta yinza okuba ng'ekola bulungi naye ng'olina kiprinter kyekikulemesezza emirimu. Buli lw'okola omulimu oguwenze mu printer eri olupapula, bwino avaayo agisiize oba bwino yaggwamu dda naye nga tokimanyi. Nkwanjulira Cyber House Technologies Limited, eno nga company yekuwa the best IT solutions. Yogerako n'aba Cyber House Technologies ng'oyitira ku namba z'essimu z'ojja okulaba kalango kano, oba oluusi osobola okunyiga mu simu yaawo oba ku kompyuta yo www.cyberhousetechnologies.ug. Osobola okuba ng'era oyagala kwongera ku security ya kitundu mw'okolera oba gy'osula. Bano be bakafulu mu kusupplyinga, okumaintaininga n'okuservicinga CCTV cameras. Ate nga ne bw'oba oziguze bakuyamba ne bazikuteerayo bakiyita installation. So for all office solutions yogerako n'aba Cyber House Technologies. Ate mu printer bagenda wala buli kika kya printer ne copiers okugikuguza, okugiservicinga, okugimaintaininga yogerako ne Cyber House Technologies. Njogero bajjukizaako bwemba nkola Political Dose ntambula ne Haji Biyinzika ono musajja musomi wa dduwa anyamba nnyo kubanga mbatuusaako programu zino. Yogerako ne Haji Biyinzika oyo gw'olaba ku screen ng'oyitira ku namba y'essimu eyo gy'olabeera ku screen mwogere ne Haji Biyinzika ku nsonga z'okusoma edduwa. Bannayuganda abaagala okukola emirimu gy'ebweru nabagamba funa omulimu ogwegasa oguliko akasente naye tosobola kugufuna nga toyinaamu skills kuyamba kufuna mulimo ogwegasa gwe bakusasula akasente akalungi. So kolagana ne Tiger Sharif ye ssenkaggale wa academy eyitibwa Roast Coffee Academy. Roast Coffee Academy eno eri mu Abu Dhabi ku luguudo olugenda ku airport oba giyite Airport Road okuliraana Al Wahida Mall. So Roast Coffee Academy bakutendeka mu barista skills, bakutendeka mu latte art skills, coffee profiling skills ne skills nyingi nnyo zonna nga zikwatagana ku coffee. Ate gwe munaffe ali e Uganda atasobola genda Abu Dhabi wano waliwo contact ye Uganda koppako enamba y'essimu ogibabuuze tusobola okutwala eri mu Abu Dhabi n'omala okuyiga. Ate ng'ekyenjawulo nti bw'obanga osomye ne Roast Coffee Academy basobola okubanga bakufunira omulimo. Roast Coffee Academy mugyeyunire musobole okufuna emirimu egiriko akasente. Nkujjukizaako nti nyina property yange gye ntunda. Property eno nnyumba ewedde emirimu ng'eri ku kyapa kya 5 ku 10 eri mu Lower Nabuti Mukono Town Council. Property eyo gy'olaba ku screen gitunda $2.5. Buli kimu kye weetaaga ku nnyumba ng'otandikidde ku kyapa n'ebisigadde byonna ku ebiri. So nkujjukizaako munguleko property yange. Kakati ensonga ezo zonna nga bw'ozinnyonnyodde njagala okutwalako mu kirala. Ebiseera ebisinga eggwanga bwe litandika okwonooneka ebyenfuna bigendera nnyo mu bwonoonefu. Naye wano mu ggwanga Uganda bannaffe abava mu nsi endala ate bakasente bakola. Nja kugereza ku Bachina n'abamawanga mane kati njagala kwogera ku Bachina. Bannayuganda bw'obatunuulira ensi ennaku zino nakiwuliddeko ti ate beeyongera kugenda bweru bw'okuyingira biyumba kuba byeyo. Ensi bweyongera okufa abanaku be bayongera okubonaabona si abanene
nezo sanctions z'owulira ze baagala oteeka ku Uganda tezigenda kunyigiriza Yoweri Museveni baana be baba minister zigenda kunyigiriza munaku Minister wa Defense yatero zogerako agati siza amakulu nnyo gyali anti tunula nti obuyambi buno babutuwa ne bugula amalagala mu malwaliro abanaku be bano n'amalagala muki mu ddwaliro kati bana abanene bo be balwala bagenda Germany nze nyina omunene omugwe mmanyi abanene balinganga basatu bemmanyi abaana baabwe basomera Nairobi bagenda buli Friday ne bakoma buli weekend bagimala Uganda week bagimala Kenya. Are you serious? Yes. Bino mwebiri sibya mu butu twabiwulira eri mu Congo ti abaana basomera mu Faransa Kenya Airways buli jay na flights 5 Uganda weekend bagimala Uganda week basomera Kenya. Sanction tezibakwatako ibyo byamwe wakitegedde covid lockdown eno President Museveni beyalemye okugulawo nursery schools abantu amu batuta abantu e Kenya abana babasomera anti uli yabo basoma kati kankuena kana akajjo kusesa oba kana kwewunyisa simanyi nyino munene omugwe manyi yagenda n'agula ente eruwe ente nnyana zino ennyana ennungi ne bagiteeka kufuso ente emu n'agiwa pick up lead car ey'amagi emmotoka neggulirawo ente ekkubo okuva eruweru paka Mbarara. Oli serious? Ndayira nga ntya Allah ekyo kyali mu ggwanga Uganda eri yaffe ng'oli akwata ente n'agiwa emmotoka egikulembera. Extravagance, they simply don't care about you mwabanaku. I see. Kankubuzeemu ekibuuzo nga kireereetinga ku ekyo ambulance ezolaba ku kkubo ne pick up eziriko abanene ziriwo esinga obungi. Pick up ndowooza buli kaseera zaava wali ku lw'ente baawe buli kaseera tulina kudda bbali ratio ya ambulance ezina okusavinga obulamu bw'abantu ne pick up z'abanene ziriwo ezisinga obungi. Of course pick up kati kadaga sipiika konvoyi eri mwoloka nga 8 kadaga asula wano muyenga oyo yewa abantu gwe tumanyi yasigala bunga alwanirira abantu yatulwaniridde buli kaseera ojja kundeeta n'olulala mpulira kadaga yayimirirawo ekamuli as a woman MP post eyo bagicreatingawo to inspire and uplift women tiyimirira ku tiketi y'abakyala ofunemu ku maanyi ogende mu parliament okiteno oyimirire ku basajja banno for the last 20 years kadaga badde speaker parliament ekyo kimanyi nkimanyi 10 years yali deputy 10 years abadde speaker atayagala kadaga yennyini she's the most extravagant woman you can ever hope to meet in Uganda. Are you serious? Kadaga yennyini mu budget eziwedde n'atuuka n'ogaba mugulire helicopter. Twakiwulirako helicopter parliament ya Uganda ina branches aluwa gulu janaagenda nga ne helicopter eri Kampala wokka. You get me? Ate kankaka bwe tubanga tukwata olweyo twere buli kasasiro. I see. She's the most extravagant woman ali mu Uganda mu. Bwoba era kasasiro toga nti ate kino kyavudde mu KFC kino kasasiro owe nale mu muyera owe FDC owe nupu ne DP. Bonna abaludde yeeyo mpulira parliament ya Uganda nawulidde mbu yagiguddemu n'erinnya lye. Kadaga nga tubadde tumanyi ani ya presiding over gundi age limit. Of course yes speak of course yes speak awulire kirala bwe bakuba ababaka ne yeefula mbu yali takimanyi she was aware nti SFC egenda kuyingira mu parliament ekuba abaki ekyo sikinako obujulizi kati olwokuba bade manyi balumba bulumbi ng'oyingira otya parliament kati ekirala kati yeekola gy'akola adda mu public gallery eno n'abalaga nti muli ali nammwe kati neyewandiisa ebbaluwa ng'abuuza president Museveni amu explaining amagye gayingira gatya mu SFC mu parliament. Kamuli ekitundu kyali presenting kyekitundu ekyokubiri mu Uganda okubeeramu abantu abalumwa envunza n'embeera embi. Oyo gwe mwagala okuddamu okulondera abeere speaker. Kanka getting serious. Agezezzaako bambi. Agezezzaako ku ki? Atugirawo bibiru isiba biki tumulaba nga akayana yakanya Museveni jjo tuwa amatamafu. Nakugambe kisoose womukikingira out yayimirira ku teketi y'abakyala as a woman MP ayimirirewo nga Namboozi. I see. Namboozi abisanya n'abasajja. You're getting me? You want to tell me about the speaker for 20 years tosobola kubisanya n'abasajja ate era ye MP weri gyava kisira ne MP. You are not getting me but point into kitegedde ekibiina
post ya woman MP mu constitution bagiteekawo nga bw'olya zino points ebbiri ziba bbiri abaana b'embakeri abawala zebongerako ezo points zebongerako extra points for girls zibalinyiseemu bakompitinge n'abasajja kati bwe bamala okuwa points 3 oba 2 n'oyingira emakerere ate ba lecturers tebajja kuyamba mu bigezo olina okwerwanako kati constitution ya Uganda yateekawo post ya woman MP ojenga omukyala ofunemu ku maanyi serving emyaka 5 post eyo dropping ocompeting mu constituency endala n'abasajja tolemera ku post eri ekuyambeko kusitula ng'omukyala inspiring ojje kati bw'otuukayo oba omaze okufuna kiringa nga bw'onoogwa mu kinnya ne tukusitulayo ne tukuteeka ku lukalu tuku expecting okutambula okole ki ogende kati Kadaga ye post eyo yagifuula ye tetumala kusika mu kinnya ate n'otugana ne ku lukalu tukusitule ate ekirala Busoga eyo tewali muntu adividinze Busoga nga Kadaga oyo n'obwavu bwe mulaba Busoga eyo Kadaga tayagala muntu yenna kuvaayo n'akuba Lumumba n'akubaani you are getting me tubiwulira n'obwa speaker bugambako obulingo bwafuuka erinnya lye webale okitegedde kakati kankaka next time bw'obanga ompise njagala twogere ebintu abantu bye batamanyi abantu bye batagala kuwulira nenga bye balina okukola ki okuwulira mpulira you are getting me nze nanga nti mbadde mubali abalowooza nti mukozi nnyo no ekifo ekyo nkikunnyonnyodde kyajja kitya kwa upliftinga funamu ku maanyi kiveemu omukyalo omulala ajje naye mu parliament bamulonda lwaki gwe balondeera ebyo birala birimu ssente naye kana agenda kawulira kana agenda kakola kibayina abantu bonna baali badde bamulonda akaluka abakubi bali abakadde babadde naye mu parliament okimanyi nti Kadaga yagenda mu parliament 1989 89 tanavaayo nakati 89 kati ayina njawulo abyafaayo bye mbadde sibifaako nnyo 1989 kati ayina njawulo ki ne Museveni mpulira gwoŋŋamba otya nti oyagala Museveni agende atufugidde ebbanga ddene nti ate Kadaga akole ki asigale ow'e89 it can't be 89 nze lwe nazaalibwa naye kyewunyisa ekifo kyasinga region gyasinga gyali presenting yesingamu obwavu yewali abenvunza webale ababulangiti ezivaamu ebiku kata impact nzaani ekira si woman MP njagala ombulire Kadaga lwavudde ku nsonga z'abakyala avaayo ng'ayagala kimuzza mu limelight nja kukinoonya ate ye muntu Museveni yasinga okusosola amawanga deputy we Kadaga oli serious yes oyo ku nsi kuno tamanyi ggwanga ddala okujjako eri abo are you serious yes. kankuzeeyo wali mufuze Frank Gashumba lwaki abantu badduka kati mu ggwanga kiki abaana badduka bagende banoonye emirimu gye bababonyaabonya amasomero ge mwasomesezaamu abaana amasomero gaffe gasomesa abaana cramwa kyovola abaana bonna bolaba ku immigration abo abagenda e Dubai abagenda e Germany abagenda wa okunoonya emirimu bye baasoma tebiri applicable kyemulina okwebuuza kaakati lwaki ennyonyi zive Uganda nga zijjudde bannayuganda bagenda okupakasa ate ne zikomawo nga zijjuddemu abachina abazze Uganda lwaki abachina they are able to see opportunities in Uganda feze tutayina ekisooka abachina government yaabwe bawa loans ku 3% interest tukyali ne mzee Frank Gashumba Kadaga ye speaker mu Africa asinga okutambula ku nnyonyi nyina mukwano gwange akola mu entambula za nti oluusi tetuziwulira nnyo temuyiza zimanya kuba timukiwanga budde nyina mukwano gwange akola mu minisi yaŋŋamba nabo yabashookinga naye ekibuzo kini nti buli lwatambula ekitono nnyo omutwalo gwa $1 gwasiiriiza mitwalo 3 miliyoni 3 ate atambula n'abayambi 2 she's the most extravagant woman you can ever hope to meet in Uganda and I'm ready to prove her sente ezo zivaawa wabawo budget yazo nga speakers bane budget ye ontegeera kati yasalawo kyazikozesaamu ekibuzo kiri nti entambula zatambudde ebulaayi eyo yonna omulonzi omukyala oweekamuli oweebundi bujo oweeggulu afunyemu ki because she's a woman MP I see
ate kati biki byaleetedde abakyala mu ntambula ezo. Yes, parliament atagifudde ye nti kati tewali na mubaka agenda kutambula bweru nga takisanctioninze, nga takikkiriza. Yes, nkutegeera. ne bw'obyogerako bana bali naive ignorant bwe tebabikola ki tebabitegeera, tetubitunuulira nga bw'obyogedde. Nobody. And kati kambabuuzeyo mu abaana b'essaawa zino parliament General Museveni yasibawo ekisaawe ky'entebe okumala omwaka, si bwe kiri oba mwaka. Ababaka badde tebatambula, eggwanga teritambula, nga kikulaga bino byatambulamu kwonoona ssente zamulwamu ki wa musolo. Bino ebisigadde badde eggwanga libadde weeri. Ye n'ekya bulijjo abatugamba mbu balina okugenda ebweru bakebera nti balwadde. Ani yafudde ku banene? Situnawulirayo no. Tebaliwo wano. Bayinza okuba badde bagenda mu Mukutu ng'ekisaawe kiggula eri abatono. Njagala kuzza ku nsonga eri. Abantu bano Abannayuganda abagenda nga bayaayaana ng'ate Abachina bo bayingira. Nsonga ki gwe nga atambuddeko? Abachina ekisooka okunoonyeza kwalaga nti China teri successful kubanga erina abantu bangi. Eri successful kubanga abaana bwe basoma emirimu, basoma skilled jobs, emirimu egiri technical. Mpulira. Abachina kyovola all over the world. Nawono weekiri tulina vocational studies. Naye kati ya Uganda omwana omuwulira nti yagenze in vocational school eringanga nti yalemeddwa afunye obubonero obubi yagenda mu ebyo. Vocational school we graduating abaana nekibeera headline mawulire ate kisobola era yusha Makerere Nkuba Kyambogo tulinda graduation ye Makerere eggwe abalala batandike. Abachina bajja bungi mu Uganda oba mu Africa kubanga balaba opportunities nyingi. Ekyokubiri loans ezibaweebwa they can operate banka ze China ziwa abantu loan at 3%. Eye Uganda gogenda okusaba loan zibeera between 22 to 27%. Yes, nkutegedde. Kakati kye tutunuulidde kiki ekiflocking Abachina wano bweri balina vocational opportunities nokola okunonza kulaga fe tusobola kukola bye bakola. Tuli mu banafu, there is no hurry in Africa. Omuchina omu asobola okukola emirimu gy'Abannayuganda 6 nga ffe wetuli awo tugitunuulidde tetusobodde kugiraba. Munnakenya omu akola emirimu gy'Abannayuganda 3 okwo kwe kunoonyereza. Mpulira okiwulira ndowooza kati waliwo kampani China yataddewo etteeka togenda mu toilet emirundi gisukka gumu olunaku. Lwaki? Obwa dictator obudde bufa sakyula neefuluma bw'oba tosobola va waka nga weetegese tyoze kukola weekamule ndotuuka ku mulimu nga waliwo ekizze mu biseera by'okukola 1 hour sorry omulundi gumu lwena ogenda mu toilet. Mpulira newa ne wafu omuntu agenda mu toilet emirundi 16 olunaku ate bw'aba agenda mu toilet bw'aba atambula oyinza okugamba nti bakwini w'Ebungereza. Uganda zaabu tuliva amaanyi as long as tukyalina rainy season ng'abantu balya muwogo batalimye ne balya lumonde mwesabire. Nkutegedde waliwo obubaka obw'enjawulo bwaliagadde okubuulira abalabi ba TM olunaku olwaleero nga tweteekerateekera okuwumbawumba ekitundu kyaffe kino ekya 2021. Nze kyembasaba KCCA mikwano gyange aba KCCA nyinayo mikwano gyange bangi abaliyo mbeegayiridde mutukolere ku kibuga. Ekibuga sikitegeera omanye ekikomera ky'embizi enkuba bw'etonnya ifrankalika ekibuga kyaffe Kampala okigeraageranya ku kikomera kya mbizi. Traveled all over the world. I know what I'm talking about. I see. Jennifer Musisi yes yalina shortcoming zenga omuntu yenna naye yali agezezaako. Actually the disagreement yange ne Jennifer Musisi yali the way she treated Lukwago. Mpulira but at least waliwo sanite muki ekibuga kyatukulamu ate nakasero katale wawunyanga ebikomera by'embizi biri eby'e Masaka. Mpulira I think it was last year government ya Uganda is spending billions and billions ekkuba okuva ku Lumu mpaka ku Namirembe Road nga balireseewo teri muntu kuyisaamu mmoloka tulina kutambuzaamu bigere. Basically parking emmoloka Kampala Road kirira ku bigere kati kafuuse katale. Enkiraba bajja ne bateekamu obujogoli mu luguudo buli kintu kyonna kati n'embugo bagenda zitundirawo. Mpulira ate ekisinga okuntawaanya nti ebintu bye batunda mu kkubo bye biri ne maduuka kitegeeza nti omuntu yesasula layisinsi ye y'edduuka oba omunyigiriza naye ajja kuvaayo ajja bijja yabiwa omwana abirenge wali. Reforms zino zonna zikola e Kampala kubanga
tewali kyojja kukolera bannakampala ne bakwagala kati tutereereza ekibuga akikolemu sanity. Yes, tosobola kuŋŋamba nti omala eddakiika 3 omanuvalinga through potholes luumu eyo bwe bagikiriyalinga kati wetwogera okuva paka Namirembe road kafuuse katale luumu street ku veranda kati abantu kwe batundira nasanze n'abatunda enkoko ne kalimbwe waazo ku luumu ennamu mpulira awe tutuuse because oyagala obululu kola ekibuga at least kibeeremu sanity. Mpulira Kampala gifiise Kampala tolina kyojjajjiwa bakulonde already labadde tebamulonda nkutegedde bulungi. So your information goes to the authorities ab'omu KCC batereriza ekibuga. Nsuubira nti abalaba nga ba policy makers oba ba stakeholders oba abali employed there basobola okukitegeera. Kakati ensonga endala nkulu nnyo nkubira abalamuzi Mulanga tulina omusango gwe twawaabwa Nansana. It was a constitutional petition in 2018 nga tubuuza abalamuzi nti omulamuzi alina obuyinza okusalirawo abalonzi omubaka kyava ku musango gwe Nansana. Waliwo omubaka yali awangudde Nansana ayitibwa Musoke wa Kayima Nsereko. Bw'amala okuwangula n'akuba hands down Kibirige Ssebunya nzijukira yamuwangulira ddala. Wakayima yabeeranga meeya awo nga ekibuga akitereezezza twali tumwagala nnyo. Kaakati Kibirige Ssebunya n'agenda mu kooti nga bw'omanyi kooti ze Uganda kooti ne bajjayo Wakayima mu parliament ne tugenda mu court of appeal. Omulamuzi oyo yaliwo omukulu yali omuliwo essente n'asaba $3 million zitutayina nti tutamuwa $3 million ate ne tugamba tuwazaaki oli mulamuzi omwogerako bwoti abantu bamumanyi omulamuzi oyo so mulamuzi takyali mulamuzi kaakati ne yali akyasinza okubeera craft bamumanyi bonna era ne boogamba nti mulamuzi ki abantu bajja mutayipinga. Mpulira kaakati abalonzi b'e Nansana ne sisimuka Uganda ne tugenda mu constitutional court nga tupetitioninga constitutional court interpreting lwaki abalamuzi basalawo nti Kibirige Ssebunya yali owookusatu abeere mubaka wa parliament directly agende mu parliament nga tibataddewo by election. Owulira nkuwulira eyakwata ekyokusatu ate yagenda mu parliament direct. Ffe twali tumanyi nti ebyembi nga bizze bagenda kunalifayinga akalulu ako tukaddibwemu tekaddibwamu. Omulamuzi Kavuma ne banne ne bagamba nti Ssebunya agende direct mu parliament. Wulira kankaka ino kintu kikulu nnyo. Ssebunya mu pleading ze yateekayo mu kooti nga waabira Wakayima agamba Electoral Commission teyaconductinga akalulu kano ng'amateeka bwe kagamba nti akalulu kalimu okubbira kungi nti n'ebifo ebimu DRA forms 24 tezaakomawo. Owulira mu pleading ze agamba nti basically akalulu from the start to the end 2016 kali null and void. Naye ate akalulu akalimu ebirumira ebingi yeke kamufuula omubaka. Akalulu akamufuula omubaka yakoogerako nga kalimu ebirumira null and void. Kati ate kwe yagendera ayaganti Electoral Commission ekitongole ekirina okulabirira obululu tekyakola mulimu gwakyo nti era DRA forms 24 ez'abantu tebazirangirira. Kati ekibuuzo let's assume tebazirangirira tulina bukakafu kinti zaali zizo tulina bukakafu kinti zaali za Wakayima tulina bukakafu kinti zaali za Kaaya. So okolawo leveling ground abalamuzi balina kunalifayinga let's akalu kaddibwemu. Abalamuzi be basalawo bayinza okuba kye basalawo ekya no ekyo kya bulimba. Abalamuzi olumu mubawa n'obuyinza bwe batayina. Kati ffe twagenda mu constitutional court nga tubuuza nti abalamuzi oba omulamuzi alina obuyinza okusalirawo abalonzi omubaka kubanga Kibirige Ssebunya abadde omubaka w'e Nansana abadde mubaka wa judiciary abadde mubaka w'abalamuzi be bamweterayo si abalonzi kubanga abalonzi sigwe bakola ki sigwe balonda Wakayima Nsereko.
ontegeera ndowooza okutegeera ekyo kikulu nnyo so mbasaba abalamuzi wulira constitutional petition eno nkulu nnyo singa kati ne bagiwulira like 3 weeks ago ne batugamba bajja tuwa ruling on notice kati singa baba tebere pronouncinze abalamuzi bayinza okukozesa president yemu ne balangirira owokutaano nti yemuki ye mubaka kubanga his president was set. Yes. So constitutional court must reverse this. If it doesn't, ate bannemwe abalamuzi mbabulire bangi mikwano gyange bannange ekitiibwa kyammwe kyongera kukka every day. Omutindo gugwa mukoleyo ku bintu ebizzaamu ku bantu amaanyi ekyo ekintu kyennansana n'omwana ali emakerere akola amateeka first semester akikola ki akitunulya n'akiraba akalulu from the start to the end electoral commission tiyakaconductinga mu mateeka gwe nyina ogamba nti DRA forms 24 electoral commission yazinalifyinga gwatekereka lulwako akufuula omuki omubaka olwo chief justice we Kenya yakola ruling iyo n'agamba nti ekintu ekituufu tekisobola kuva mu kintu ekibi from the start to the what to the end. Wano mu Uganda osanga omulamuzi akugamba nti kituufu bakubbye naye bwe bakubbye bwabadde tebukuyisaamu awunyinza okukkiriziganya naye awugiya n'example Wakayima Nsereko yazzeemu n'ayimirirawo enansana n'afuna obululu emitwalo 6 n'ekitundu ye yawangudde kozi Kibirige naye yazzeemu n'ayimirirawo n'afuna obululu omutwalo 14 owulira kati Kibirige ne bwagenda n'awaaba leero n'agamba nti oba DRA forms 20 tezazze omulamuzi omutuufu aga ne bwe zaali zaawa nti zone B and C ne bwe bwali badde tubagasse bonna ne tubukwongera wali osubiramu abalonzi bameka kigenda katubagatte ku gumu 4 era tofuuka muki mubaka okutegeera you get me okutegeera kati ate aba opposition mu Uganda baali badde n'ebintu ebibagatta nga ne mu disagreeing mubeerako n'ebintu ebyakola ki ebibagatta unfortunately kiriyo mpozi n'ekirala mpulira nnyo abantu nga balumba Segirinya ofuuka omubaka first of nze tumi Segirinya qualifies to be an MP. Of course he has the qualifications, that's why he was bamusunsula. Leave that alone. Segirinya gwe mwogerako abadde kansala kwero sifaayo babaka bangi abatabeerangako na portfolio ng'eyo okufuuka omuki nga bava bubyeri. Yes. Mpulira ekyokusatu abantu balonda abantu ababafaanana ekifembayo ekikulu ennyo mwabavuma Segirinya lwe muli interactingako ne baminisita ba Museveni muli nga Segirinya mutuufu nza interacting ne minisita onyala okukwata ku mutwe n'ogamba ayi mukama atanayita yafuuka ddi minisita nga he cannot even sustain an intellectual debate for an hour. Political positions given according to tribe. Bannayuganda tebeetaaga per capita income GDP. Bannayuganda baagala kunyuka na kaveera. Bannayuganda baagala kugula kanyama balye ku nnyama. Bannayuganda baagala kuza baana baabwe masomero. Bino bimuddamu figures simanya statistics per capita income GDP simanya budget ya Uganda trillions ziri mmeka. Bannayuganda tebaagala bikola ki biwulira. Kasajja wafuira oluwaawo nti eri eyambusidde ddala. Enkono mube yambuse njala njirabire mu nsawo yange nkutegedde empita enkonomi nga tonnabisoma nkwata mu nsawo nenjiwulira oba ekonomi ekula kubanze mbirivinga omuntu era tulina omusomo gogenda kubeera na mugongo weekend ejja nze abantu kyensabirira babeere singa omuntu asobola okuzza abaana be ku ssomero nga abasasula school fees osobola okugula pint y'amata osobola okugula omugaati bw'oba ofiiriddwa wamwe nga mufiiriddwa teweeraliikirira ti bannani n'atuuka ntya bw'oba Christmas bw'etuuka togyeraliikirira nti abaana banaayambala ki webale nnyo bw'oba nti omuntu alwadde teweeraliikirira nze ngamba nti oyisa akatambala muki mu maaso sisimuka Uganda that's our target audience. Omusomo gwammwe gugenda kukwatagana ku ki? Gugenda kukwata ku mindset change. Twagutumye nti pangulula endowooza. Gugenda kubeera na mugongo. Na mugongo wa abantu bakutegeerewo. Kamba we namba eno bw'oba yala okumanya location y'omusomo ogwo kube namba eno 704 555 enamba ya simu ka Uganda. Omusomo ogwo tugenda bali ngenda kubeerayo nze ngenda kwenda Father Chibi n'aboogeza abalala. Tubalaga obuvunaanyizibwa bwo. Omuntu ogwegattako akola atya?
simuka Uganda ngamba okwegatta ku musomo ogwo najje na mugongo kusasula ya kasente of course simuka ate namba gye mbagambye bakube baba webisingawo okay 704 555 555 mwebale nnyo okumpuliriza abavubuka mwenna kino nkibaga mwewale ekintu kyonna ekikutuusaako obulemu weebala ekintu kyonna ekikussa abasajja bakambwe kibaga abavubuka mwenna weewala ekintu kyonna avuka bagamba bafiirira nsi abantu bali mu struggle zaabwe era kana akalwa akawedde ababaka abafuusa ababaka nga gwe gusoose bayambadde enguli bakansala abafuuse bakansala bayambadde ki engule yaabwe wandabe essaawa zino tewayambadde engule okulonda okubaddewo final beneficiary abadde eyalondeddwa siggwe anti oli yaginyambalidde engule buli mubaka bagenda muwa miliyoni 3 za motoka bamuwe miliyoni 3 buli mwezi for the next 5 years nze nga nkyali ku mudaala gwa kikomando nfuna 10,200 omubaka va kuzina allowance medical allowance zonna abaana babajjanja ekirala bakansala nezaabwe muzimanyi so mbeegayiridde tokole tewenvolvinga yourself mu kintu kyonna ekikumenyesa amagulu kuba bajja kukutta abasajja bakambwe kikugisaako emikono gy'okozesa kino kankibagambe Yoweri Museveni oba ayina capacity deploying South Sudan Somalia Central African Republic Congo alemu atyo ku deploying Kasubi enakulabiye ekyebando erije dia deploying kalinayo na interest mukiseka munyendo wonna asobola deployingawo kino kankibagambe nene Gaddafi yabirina Gaddafi tavangako na kwekalakaasa Gaddafi yavaako nga UN mutaddeko travel ki embago mpulira getaddewo ne no flight zone ekirala as we speak teri muntu akoledde ba America oba ba Europeans nga Museveni Museveni is a strategic ally w'abazungu Emeri yazze mukuba ayo yammwe bali aba America bali eri bali kunonya Emeri yazze mukube omanyi Mombasa kibali mukola bazi mukulya bulamu bali mu bakazi oli serious eruna ava ngegenda wala Emeri emalako omwaka gonna nga yeetoloola gayanja okuli nkuwulira tiyaze kuba Museveni as long as Museveni akyakola bebaagala akole Somalia akole South Sudan akole Central African Republic tebayinza mujja mu buki obuyinza ekirala bino bye bakola kakati ne 2016 babikolewa Dr. Besigye ne beetawulayo so don't be fooled kino nkibaga don't be fooled bw'oba owulira ng'ensogi kooyi jayengalabi y'olumba abasajja bano twala mutwegwo weka omanye w'okubasanga kino nkibagamba mpulira kuba nze mbamanyi nkiddamu omusajja bw'aba yadiployinga South Sudan Somalia Central African Republic alema otya okusanitizinga Kampala ajja bakuba ontegera ndowooza nkuwulira so kyekyo naye abantu bekwekerwa lwakuba omusajja mukambwe sikwekweka nze siganyi jayo engalabiyo twalina nsananga okulonda kuwedde abavuuka basatu ne bagamba tulumbe ne mbagamba mugendawa titugenda kwekalakasa ne mbagamba ekisooka temugenda kutuuka gye mulaga era bagenda bamenya amagulu oba bajja kubatta ekyokubiri bolwanirira ababaka bo bamaze obalangirira bakansala bamaze bakola ki balangirira bali mu comfort zone yaabwe ko moyina abaana nti bameka nti babiri nti nkwegayire togenda bajja kukutta nakwata ekisobwate nakijjayo nakimpa nangamba bivuddemu kyengezako okugamba okutandika okwekalakaasa kyangu naye kuli sustainable kunaabeerawo kyenkugambye munaakuyimirizaawo kyenkugambye biri ebintu ebina biri ebya Museveni bibaadi beetingako tumute tutobote ne bamaliza bagenze mu nsiko mpulira kyekyo I'm telling you this abanyigirizibwa tukoze tutya tulinde Yesu kankubulire yagala ogaane Museveni will go
Besigye mukwano gwange my favorite yaŋŋamba teri mpologoma nkambwe nga nfu bwe kasaba mala okutta empologoma bwe mala okufa kakapa kagituulane ku mugongo ne bwe weeyita empologoma enkambwe bw'ofa oba mulambo nkutegedde ekibuuzo kinti yes tutandise tumalako that's the question tutandike naye nze siganye muntu akola ki atandike nze siganye n'ekibuuzo okola ki omalako but we are not seated kyekiri important of course mukama bawo omukisa amiina tubadde ne Frank Gashumba mu kitundu kyaffe kino ekya 2021 ekisoose ku TMO mbakubiriza era ennamba yagibateerako wali ey'omusomo gwa sisimuka mugikubeko mumanye ebisingawo yenze Kanga Kapita ku lwa TMO nsibudde mweraba